yo kwata olugalo luno cheke bagidali bujja ne buluma olugalo nga teruwoma nebugasiye ye wekyanga basita netumba kumanyako bya kisiru tebyate bya kisiru mbugamba mpaka amamana kikattaale nga buliwa nga mugenda ku mutwe waggulu ezira ekyatano osobola okikozesa era bazingira 5-9 n'omukayo nataka bbiri ng'ozaawudde lindako nga nzaawudde nga nzifunziza bwoti ng'ozaawudde zijjayo ezo abantu batekayo mukebe gya nido owezamunaa beera sirias naawe ebintu ebyonna abazadde mufune ebiwandiika bijja kujja mu bibuuzo by'esiko bijja bayamba mubbire abaana amasasi mubbire abaana amasasi bano si bannamawulire twasomanga omuntu akubbira esasi naye twanne twakoppanga bannaaga kukkiriza omuvubuka abajja tujjangamu ssente ng'agamba bannange buli yafunye amasasi kino kyekijja mu sayansi n'abakakasanga ekyenyanja kyekijja okiteeka wakikwa kapapula abatalina mmemule bulungi okikuba ku kisambi wandika wano bwokebera ekyenyanja okikuba wano ku kisambi mu magezi onakwambalanga bino odda katolowoteki n'okiraba kati ebibuuzo bigenda okudda nga kutu baleese kutu n'otunulira okutu n'otunulira ekyenyanja n'otunulira ekyenyanja n'otunulira okutu kati awakola otya olw'obusuubu omungi era nga bweolaba ku kyenyanja n'oteeka ku kutu n'ojjuza okutu okufuna okuwa ebiviiri nakuteeka akagambo siwi egyo miggo omusomesa wedde okugamba simmi omanyi kyekitegeeza balina abasomesa ab'omugono nga baagala okubbanga b'okiwulira ayingira mu classroom n'abatandika good morning classroom ne mugamba good morning teacher ebigenderako nabagamba okay what is the date today? Today is the 4th. Okay, give me the answer. Today, the lesson is 2018, this is January 2024. Okay, put down your hands. Okay, what is photosynthesis? Jukira waligawo fe babaka bencha nange nali kukikozesa babaka bencha nalinga wakati awo nze ngambeera mabega ddala mukono waliwo omwana olisha kalira kati ni tika kati jukira bwalinga mutototomu gwe pawulo oswala nze siwanise ogira oti kati obeera oti wakati ate ng'omumabega wa muntu ogira oti kuma omusomesa yabira badda akulaba olwayagala bakuba mu kibinja nagamba okay put down your hands ne musa you are going to give me your answers each and everybody in an akamu akamu ngategeeza ki answers agala mukama omuku omu yajja n'omugamba photosynthesis this is the process where the green plants so they don't get the light and this and stand there abaawula twasukanga n'abavubuka bakulu mu primary bitu naye ng'omuntu alina obwoya ku magulu nga muzadde nga n'okubuluguma awuluguma abaana balinga bazadde dda ababijjukira mubitegeera P7 ng'ayonsa nga muzadde alina akaana akalekayeeka kyokka nalina okuwa ansa najja muvubuka Jose Extra. madamu nze wanilese muzadde nyina ennaku yange gutaganze maama omwana dumena katisimanyiro olabwozese era omusase kusomesa yaseka agamba sitangabaleya waliwo sayidi eri neeno nogambe venga mutemusa gyasokeddemu yentuufu tomanyi sayidi ya miggo miggo gigwawa egyo miggo okitegeera bizibu mutuuka mu bibuuzo abasajja batukuumanga babayitanga bamanyi invigireeta oli infirigireeta era byebyo bikwataganira tubizingira wamu tubizingiramu kati abalifirigireeta baba nga bakambwe nga bakambuwala bakubala abendaku zino ayimiramu emirizi mu classroom nagira n'abatunuulira bali abaffe njogera kati ku myaka gyakyenda ennaku zino tebalina na lugono twogera ku 86 87 88 ennaku zino otimpula mwana wange bali nga bali bakambwe mubeera mu bibuuzo nga mukambwe ddala tayagaladde okwako kyemwogeradde okuba olwali lwonna mubeera mu kiramu examination room babawadde babasipresinze muli eno gwe mwali eri kasooto jangu obeere ba student kakati kasooto ayinza kuba yaliwali nawe oli wano space yalinga nene nene nnyo kati bagifunzaamu examination y'omuntu abeeraawo kati bagifunza nnyo ennaku zino abaana tebula abayitannyo balibe batunulirayo kyabanga eno n'omulengera bulengeri ate mulina okuba akaama olabulabika wulu nga gyebiyengeyenge kubanga mulina okuba akaama n'omugamba kasooto
Okibagenda batajanja tujjakusiga. Bino nga siteerera balesesa. Yagambye mbaleka kyennyanja ayagala kutu. kati bayinijega basanga mwoge. Nze kaniza mukambwe. Abena bali balinga abakambwe. Bali abakambwe bali. Okay. Kakamwale. Owange. Kuno mwana bako kyennyanja tebamalesa kutu. Kati bile ebintu bitera ku kyennyanja. You what are talking about? Beera mukambwe. Kambwe. Bali bali abakambwe nnyo. Tugwe kambwe. Nze obukambwe bwange bukomyawo. Balese kutuukoza ntya. Teekamu wiki. Kati ate bano ono mukambwe byalina eno ku Kampala Palace kwaiya myadda. Nga boogera luzungu ayinvigireeta. Ate n'ebyalo byalinga birala. Soko tuwowe oluzungu. Kale. Simanyi nange teekamu wiki omatu. Ate nange teeka wano kukisambi kyange. You are making noise here. This is an examination room. Fuck you, bastard. Motherfucker. Teacher, fuck you. Chibuga. Bebe. Yali yala. Ndagala okambwale mugamu. Obigire don kyawo. Omusanga bukyalo bagatamu n'Oluganda. Kasoto. Obigire ntina kucha. Wategere tira kucha. You people, munekanya mu class mwayitachi. Sibwe yakomanga. Kambwala nnyo bwatyo. Balinga batapu. Gomukambe gwe twesiga genda okambwala. Wono okambwala. Owange kikira. Tuli kwa mkyalo? Omusulo gumula. Olekana ki nnyo kamatako? Bajja tukubala amagezi. Sabateri balinga obwo. Amonti tuleke. Basta ge. Nabalinga ebbina. Akyatuliko. Balinga. Walinga obaawo. Konado. Naibu hapana. Tesinga nyimba. Okay, baita batya? Batako. Abantu bakamanyi. Abantu besunga lonchi. Bakamanyi abantu. Yo maga amoti mulundo kutumala tukola twagala lonchi yamu. Tumera lonchi nga. Jagala wanambole mulwera. Bajja sawo. Mulwera yewagazi. Kuba nyimba empya kwezirikome nyo mpya katana kusaba okulanga ye mpya takwatwangako. Gasaba okulwa kw'olwo. Asaba okulwa kw'olwo. Okisegeera. Tukole single album. Egera kwa kindi bakumi na bbiri. Njagala kezammwe kasoto nawe yokubawo nawe ezizo. Weziri. Bwaleese idea olinawo mmeka? Mpitirivu. Nnyo. Kwamba mu lusonga baluyita batya? Empale ya mama Nakalema. Empale ya mama Nakalema? Luyimba? Kuba mwaka pera. Ngenda kwambala empale ya mama Nakalema. Ngenda kwambala empale ya mama Nakalema. Ngenda kwambala empale ya mama Nakalema. Nakalenda. Ogeza. Tukire mulwera yewagazi. Oweddeyo. Ate mpuliddeyo otandika butandisi. Akokubiri bakayita batya? Tusunako busuni. Tusunako busuni. Bakayita batya? Sinikira muli ebinnyo. Nze. Luyimba. Sinikira muli ebinnyo. Lugwawa. Lwalaavu.
Sindikira mu ebinyo. Oyagala zireza babayirota. Otalisinya mmere. Wabigobye. Bikyalula. Kona mu sampling. Sampling. No. Sindikira mu ebinyo. Simu zene zivibrating abana. Ani akuba? Zimaze sonji namune simu vibrating. Obadde omanyishi. Ndibanga ndwadde kansa nti ensigo zisasokka. Eyo tugenda kada mufena ne party asinigira muri ebinyo muuna obunyi leka bakalekenga bwe kali ani ngosinisa amanyo wano wane kamera ziraba watyanga nyazala wange ali wano nga mujja musinisa amanyo ate nyazala wamanye ettooke gye liva guno gwe mulimu gwa mulimu omuntu mwamu kisiibwa weyitanga lemba omulimu mugenda kuuna obunyi aya sampulinge mutuwulire naye muneebala bantu kilasi yatabani bantu balimu oluzungu lungi abamu baza kuba biboogera tebabitegeera byoyogera tebabiwulira kibagambe mu luzungu kyoyagala Okay, we are going to repeat that song, but you won't.